Nalabye Namboze akakazi nako kanamfusi nnyo aka tulese Rubongo ya wane wafe mukambala central namwe mulete wamu tukagamba obwongo bwo bukola Namboze oyo anedda bwe mutandika okulimba abantu nedda sisobola kumuwa kitiibwa bw'otakyewa tewali akikuwa Namboze ye yasooka okulimba wano azze n'oyimirira mu kabeera n'ogamba nze sente miliyoni 3 simanya 29 ez'okwebuuza ku bantu nzizizaayo ojjukira wano mutogikwatako ensalawo ya Kenneth Kakulu omulamuzi oyo wagiwulira yagamba nti Namboze oli mufero oli muyaayo oli mulimba wa bbaluwa oyo omuntu abaira bw'ati abana ekitiibwa ng'omulamuzi akozeeko komenti bw'ati oba wa kitiibwa gwe tosobola kuba muyaaye namugamba nti oli mufere nnyo kubanga mu bantu 16 abazaayo sente toliimu ku lw'ensonga palamenti yawayo list Matiya yazireesa egundi n'azireeta nono n'azireeta nga Namboze taliimu nenga yadda ku mawulire ako ku palamenti n'afeera abantu tinazizaayo se kati naye abamuntu gwe naawe gwe Namboze oli mu kulwanirira kakadi kuba akimanyi bw'agamba Rubongo yadde ewammwe kakadi tayina Are you sure? Yes. Kulevo ya Namboze. Bafuuka basabiriza bali ku bukunkumu kwa bwa Museveni. Museveni abaga keeki eri wano tyaffe tujja kugira tujja amagumba wano. Kubanga essuubi abasinga balina mu Kyagulanyi. Tewali ssuubi lyonna. Omuntu alina essuubi mu Kyagulanyi. Omugamba ki? Alina okugusa strong. Ali wafu. Wekutte ku kisinde kino kya Buganda First. Toyina ogenda kufuna kalulu mu Buganda wano. Kubanga ffe balonzi kino ekisinde kisikirira balonzi abali mu Buganda. Mumugamba tukulonda soso waze ensonga za ensonga za ffe twagala bya bufuzi. Bwaba Museveni yasobola okuziggusa mu kiseera kino nga yaliwo aziguse. Kati oyina bakulembeze nga bagamba mu Buganda omuntu akyabagira Museveni ne NRA either mu binnyo oba tategeera. Kati yabyogera yeye oyo abyogera ye mu byennyo n'okutegeera yatategeera. Kubanga weebuuze ebitundu ebirala ebiwagidde Museveni bifunyemu bate bifunyemu. Kyogamba nti abateeso n'abakyoli n'abanyakole n'abakigana kibandi badde bakyamulonda. Lwaki bakyamulonda? Kubanga bafunyemu. Wano bwosa genda awona buli boda gy'olinya mubuuze nti ewammwe. Ajja kugamba Masaka, Kayunga, Kasanda, Kiboga, Kalangala, Mukono, Buyikwe. Bwani namba. Wonna wosizira byonna byokola nkwaniriza nnyo nkubuuzaako nti osibye tyafunye okusomozebwa nkusaasidde asobola kukuwanguza nkuwezaayeza. Nina Kanso Hassan Nsubuga munnamateeka munnabyabufuzi agenda kubuuza n'ebitiibwa ebirala byayina agenda byanjula bulungi nnyo obitegere. Kanso wasibye otya osuze otya sooka obuze Matiya banna yena Matiya sebo nkwebaza mukama wange ebale kunkyaza. Njagala kubalamusaako abali ku MS Media mwenna mwebale kutulaba mwebale kusharinga mwebale commentinga mwebale kulayikinga subscribe twagala ba subscribe emitwalo 10 giweze tutali mutwalo twagala yitinga mutwalo sebe so bongere TikTok kulina emitwalo nga 8 agenda mwenda bongere abo nabo bongere bagende mu 10 abalabi bongere balabe omukutu gwaffe sebo nkwebaza okunkyazaako obutansuulirira ku mikutu gyonna gy'obadde akasimu kasooka wange maze nyina abasajja bange bwengendo oba TV empise nembo kandi ekyoka kyensoko baganda obeerayo n'ababo kituufu era tolina balingiza otandika obalingiriza nti ate lwatoleeta ono nze mba nkugamba kati fayiro zange nzigaddewo ng'oziza mu bulifukeesi natambula mbuviira kituufu kati otandika okulingiriza abagenyi bendeeta ati tulemaganya ogenda kufuna omulala egira mukola kituufu so kirungi nkwebaza amannya ndoza bagategedde Kanso Nsubuga Hassan pulezidenti w'ekisinde ki Buganda First Buganda First ekisinde kyammwe kye natonzeewo ne bannange okwetoola Buganda yonna nga omulamwa gwaffe omukulu omulamwa gwa ensonga za Buganda oba ensonga z'abantu ba Buganda abantu ba Buganda omanyi abantu oluusi oyogera Buganda bagaba ensonga z'Emmengo siri Katikkiro siri minisita Mmengo naye ensonga z'abantu ba Buganda bonna twaliza awamu. Abantu soko bawe namba y'essimu ne basobola okufuna baagala okwogerako naawe nga president namba yange
eri 0702 93 96 23 eri 0702 93 96 23 oba 0782 658 751 0782 658 751 WhatsApp zonna ziri ku WhatsApp zonna response abali ebweru waggwanga abantu bangi bankubidde amasimu bali mu America abaliwa mwenna musobola okunkubira ate n'akamwanyi tukeetaaga amafuta okulaba nga tutambuza emirimu yes kuba kati ntambula nebaza obuwabuzi bwe mumpadde abamu bangambye abamanyi ku byokwenda nabanga nti bw'oba ogenda mu bendo yonna gy'olaga toyogera nti ngenda mu disitulikiti bweti olw'ebyokwerinda byo nga president tomala gatambula neraba ensonga bwe zitambula so bakoordinator mbebaza abali e Masaka Kyotera Alakayi Mutukula mwenna mwankubidde abali eryantonde Sembabule bakoordinator mwenna abali mwongera okukunga abantu nja kujja ku radio zonna mu bitundu byammwe ne muhole zenjawulo tusomesa abantu tubabuulira obuvunanyizibwa bwabwe nti okubeera Buganda yes we want to make Buganda great again nga walabye Trump nga nti America gyensoosa nga tonatunuulira bitundu birala kubanga yes abantu bagenda ne balowooza nti oyo Matiya oba ogundi asosola mu mawanga kino tekiri mu kusosola tutunuulira engeri ebitundu bwe twali wantu asomesa ku bantu naddala nga tugerageranya ku Kenya nti Odinga bw'agenda ewa Ruto ne babaako endagaano gye basaako omukono agiteekako omukono ku lw'Abajaluwo ku lw'abantu abava mu kitundu ekyaluwo Nyanza Abajaluwo kyova olaba nti olw'okuba nti Uganda abantu baayo tuyina engeri endowooza eyo ey'ekijege eyo bwetyo bw'olaba nti Ruto Odinga bw'amala okola endagaano Buganda mwe muvuma Odinga yalidde naye towulirayo Mujaluwo amukuba jjinja wadde okumuvumirira n'embiranye eyaliwo Ruto yasingako emitwalo 2 gyokka wano mu Uganda nomala n'okikola nti Kyagulanyi agenze mu ndagaano ne Museveni obuzibu bujja ekyo twagala kukijjawo tunuulira Kenya emisinde kwetambulira ffe wano twakubanga endulu nga tugamba bannanga omusajja eri gyava bagamba kyekimwagaza abakuba endulu bawano mu Buganda abajega tolabako Muteeso tolabako Munyankole tolabako Mukyoli tobalaba mu discussion ezo kubanga ezo za kijega tebazeetabaako naye abantu ba Buganda betukuba walaala TikTok simanya biki okitegedde kubanga Odinga agenda mu ndagaano ku lw'Abajaluwo si ku lulwengo omuntu kyova olaba ne ku Kinyata era abantu bazebaga naye Odinga nga agekola nnyo endagaano buli pulezidenti ajja kubanga ayagala Abajaluwo batuuke ku keeki y'eggwanga tewalya bukunkumu okitegedde yes kyova olaba emikago e Kenya gibaawo naye abantu ne basigala mu bibiina byabwe kankuwa ekyokulabirako wano tuleme nagenda Kenya wano Mao bwe yagenda mu ndagaano ne Mwami Museveni wano be basinga walaala kerere wawulirako Omukyoli amuvumirira bwempaayo Omukyoli omu ku TikTok gwe wawulira avumirira Mao kubanga baamanya nti kati Abakyoli tutuuse ku keeki y'eggwanga wali oba ndi pulezidenti oba siri naye Abakyoli tutuuse ku keeki yaki era bw'ogenda eggulu kati omanyi nti Gulu City enyirira n'okusinga Kampala enguudo zonna mu kibuga Gulu mikeeka myereere temulimu wadde akaguudo k'ettaka n'akamu pulojekiti zonna Saleze yatwala eggulu zonna zirimu Bakyoli be bazikulembera temuli Munyankole n'ogwo lwaki kubanga bamugaa nti ssebo ebyaffe byebino oba okolera wano pulojekiti zo tetuyitira buzibu naye abaana baffe be balina okuba mu mirimu yonna okitegedde kati kiki kyoyagala okukola oyagala okulinyisa level y'ebyobufuzi by'e Uganda tufaanaganeko ne Kenya tutuuke ku ddala ly'ensi yonna tufaanaganye ne America kubanga America Trump akugambye America first mu byonna bye tukola ng'Abamerika ffe tulina okusoboka
Tekibeera kusosola mawanga malala. Ne kakati gwe obeera otyange ewuwo tebaalidde ate n'okwata emmere n'ogiwa banneyiba. Obwongo bwo buba tebukola. Yes. Bino ebyobufuzi byolaba bano bakajajja tebibazanyira wano Bakyagulanyi ni bannaabwe. Basobola bizanyira Mwankole. Twali Mwankole nze ntambudde tuwa zonna. Oba mubadde mu ndaba bamawu. Zonna tewali wesibadde. Naye nga bw'olabe ebitundu genda Mwankole ng'abantu bali ku byabwe twatuuka eyo mu Arua ng'abantu bali ku byabwe. Gobadde okimanyi nti mu Arua yewaali Sage yaliwo nga 12 ogw'omunaana Yasini Kawuma mu yafiira 218. Olowooza awo wennyini mu Arua Nuupu yafunawo wadde kansala. Buwandi badde ogamba nti ekyo ekibuga kyonna kyammwe mwakizingako. Kasiano wangula akalwako. Vaya inaje ya Bobi Wine. Nkubuuza nti 220 mwafunawo wadde kansala. Ne Kasiano wadundoza kana bakwatira tikiti. Yes. Kubanga abantu beri bamugamba nti oyo talina mulamwa temumalira tutumalira budde. Gojiddeko. Talina makulu. Kitegeza oyino okusesetuka nova ku ye. Nodda wetukweta. Yes. Abantu beye gulu mwakyoli ludda watteeso bwe babasala eddiiro waliwo gwowulira asala nga agenda mu Nuupu babasala baddamu enaale. Walube abasala nga ku Nuupu. Ne bajja. Baani? We bali siba amanyi. Mbulirayo mbaka wa parliament ava mu kitundu ekyo n'agenda mu Nuupu. Abantu ba bulijjo. Yati tebalina impact gye bakola mu kitundu. Era nawe baddayo eri babaga nti muli ku kimu. Abo tebalina makulu. Keki yeggwanga agikutteyo oli. Oli alina omugaati gwaffe. Bwe guliddeyo tulidda twagala onaagulina. Bwe gudde ewoono tebalina buzibu bajja. Abasala busazi ne bajja ewoono. Kyoba olaba Kinyatta bw'akwata omucukuyu. Kinyatta bw'akwata. Okitegedde? Omucukuyu bw'akwata. Odinga nga jamuga nti gwe olina omugaati gwaffe ng'abajaluwo tuwe ebyaffe. Okitegedde? Omucukuyu bwa omukalenjini bw'akwata Ruto nga Odinga amuga nti gwe olina ebyaffe. Era Odinga bw'olaba nti Kinyatta bwe yava mu buyinza Odinga yasetukirawo abajaluwa ne bamuga ate kati olinda kiwa tewakyali mulamwa azitwale wa Ruto. Teri mujaluwo ayogera kubanga oyo gy'atunula nga atudde baaba bo we bayimirira tebalengerayo. Kati kyemwagala okuleeta mwe nga Buganda First. Kyetwaleese. Kyemwaleese ebitundu bisoosowazi. Bibe n'abakulembeze, ba godfather baabyo. Yes. Era nga bibaba n'obubaka bw'ebitundu ebyo. Ba king maker basalirawo ebitundu byabwe. Naye ekyo kireetebwa okubeera nti muli block bwe mufuuka ekitole ne mulyoka mwerondamu omukulembeze. Okitege? Kati abantu betteese walaye basaala opendi nga bazina amazina. Lwaki baagazinya? Bo we bagenze wa Museveni bamugaa ssebo. Ffe bw'otatuwa district 3 ze twetaaga baffe todda. Yabagambye ate wali mutawaana mwe wammwe emikutu migule ziizi. Ogenda kuzitunuulira mu mwaka gumu zijja kuba zirina enguudo nga zirina amasannyalaze nga zirina n'amazzi nga mwe mufaanana nga bwe mufaanana. Genda mu district za Buganda zonna abantu banywa na bisolo zonna. Awo wokawoka abantu we bali obulungirungiko we busenta senta obwo bulimu amazzi agataapu abatonotono. Yes. Naye ogenze Nakaseke, genda Kayunga, genda Mukono, genda Kabuyikwe, genda Masaka, Kalungu, Bukomansimbi, Lwengo, Kyoterawa. Teri. So njagala nsinkane Mwami Museveni ngenda musinkane budde bonna. Indako. Tugende mpola. Kyogamba nti ffe wano mu Buganda ffe tukyali wansi. Ffe tuli emabega. Nnyo. So nga ate Buganda yali ekulembera ebitundu ebirala. Nduuzo okimanyi? Naye olw'okuba nti mmwe bajega, mmwe muli mabega mulina abakulembeze abajega abatamanyi kyakukola. Kankuwa ekyokulabirako. Nabbanja bwe yabba amabaati g'Abakalamojja. Ne minisita atwala ne bagabira amasomero, mizikiti, machachi bwe baagano gatwalayo eyo. Museveni yabakwatako. Manyi lwaki yabakwatako? Abantu b'e Bunyoro bamugamba nti agwe ssebo mabaati gali ku mizikiti gyaffe na makanisa na masomero. Otumalira budde era gwe oba oyita w'amaanyi bakwateko. Museveni yasirika busirisi ki. Lugolobye yagateeka ku biyumba by'embizi
abentenjeru bagamba bosi basiba tegatu ya ate kati gatuyamba kye gali ku biyumba bya mbizize Anita Amonge yagatwale bukede ya bagamba nti ze nagawa masomero geyo aga government agali obubi masomero machachi mizinenga weyo naga nekanga gulenga baddizi naye galigo gagende tewawulira yamuvuna tewawulira yo omuntu yenna ave bunyolonga avunana mati akasaijo kuba mabati mama awogana wanera kuba temumanyi chaku yes temumanyi kye mukola teyina balida teyina bakulembeze eyina babbi bakozi ba sente nti ye bwajja ajja kunoonya kyakulya kubeerawo era walabye nabadde ekyotera weekend eno nabadde ekyotera ne bangamba nti fene ekyotera fortunate nantongolooza abadde omubaka omukyala ne gundi ono bamuyita Nimpalanyi abadde MP wa kyotera basaze eddiro bagenze mu Nuupu nti we twababuuza ne bagamba nti ayo mu DP tujja kugwirayo fe tunoonya bifo kati katugende tufune eno gye tunaawangulira kubanga tebafaayo ku bantu baabalonda beefaako bokka ng'abaki yes Matiya woba okoledde abantu bw'obadde okimanyi nti abantu bangi baba kaadi ba independent ne babakuba lwaki babakuba olowooza baagala service tebaagala kaadi za bibiina okitegedde kati ekyo Mpalanyi kye baakoze ffe nga aba Buganda First twabagambye nti abo baatulabyeko nnyo NUP kibiina kino kisinde nkyali memba wa NUP naye ekibiina kyange ekya NUP kyavudde ku mulamwa ogw'abantu obukulembeze mu Buganda ogamba tebuliiwo liida w'obukulembeze mu Buganda ye NUP NUP tena kyekoze mu Buganda ate kiriwa kati gwe kimpe oli munnamawulire onoonyereza lwaki oli mu NUP kitya nga lwaki oli memba wa NUP anti kati oba baagala bangobe kubanze kati nkola byange lwaki wakyuzinga obbeera mu NUP kubanga nali bwe nabatuukamu nabawa ensonga zange ne baga nti bannange tulina kutambula bwetu ne bwetu nti ye kakati bwe nalabye bavudde ku luguudo nga nti nze sirika jajjatta bwe muba muvudde ku luguudo mutambule mwekanze kansigale ku luguudo lwange wentambulira okitegeera kubanga ffe atugamba ayagala babaka 10 mu Buganda bw'ogamba nti bibakoze mu bitundu ebirala ayagalayo bameka kyenkugamba bo bajega kyekyo mu bitundu ebirala tebayinaayo kintu n'ababaka 30 tebasobola kubaweza mu kalulu akajja agenda kubajjawa anti kati agenda kubajjawa agenda kuwanga abajjawa nga n'akalulu akewuwa akebutambala tali soshuwa ndi asobola okawangula yes kati bw'oba teweekutte ku kisinde kino ekya Buganda First tolinawo ogenda kufuna kalulu mu Buganda wano kubanga ffe balonzi kino ekisinde kisikirira balonzi abali mu Buganda mumugamba tukulonda sosowaza ensonga zaffe ffe tetwagala bya bufuzi bw'aba Museveni yasobola okuziggusa mu kiseera kino nga yaliwo azigguse ogamba ezimu ku nteekateeka zammwe ziri zitya tugenda kusinkana mwami Museveni nga mumugamba ki tumugambe kisewo mwami Museveni mumaze setting appointment byonna byawedde dda twagala tumugambe kisewo mwami Museveni Greater Masaka ina district 9 zirina referral hospital twagala buli district 3 zibeeremu referral hospital Kyotera Laka ine lyantonde babawe referral eyaabwe Bukoma Nsimbi Kalungu ne Sembabole babawe referral Masaka district Masaka city ne Lwengo babawe referral kitegerekese ebyo natwa bisetinze dda twagala Kasanda Mitiyana ne Kiboga babawe referral mubende ina ne Mitiyana naye ina ate inakyaka kalwalira ako bwe kati ako twagala bawama idwali litigirikika Kiboga lere kukubo wano kukubo kwenyini ebizimbe bikadde liwa suwejo kubaawo nakirire manga nyaka hoteli kenasula mukawo ngenze Kiboga naye aba hoteli nga bagamba tulabe ne suwejo ava mutwalire eri kubali avunda twagala mukono guleta mukono kayunga mukono ne buyikwe babawe referral okitegedde Chechino basinganya Sam 7 eyo nsonga emu ensonga ey'okubiri
tetwagala kuddamu kulaba wano mu Buganda abantu nga bagobwa ku ttaka ng'ate ababagoba bayina maje abayina emmundu tulabye Kalangwa wano akumwa bammundu agobye abantu mu Kayunga awo wonna Kalangwa waawa baviye wa Museveni eyo yes so twagala gama Museveni kino twagala kuddamu kirabako mu Buganda okutuusa lw'oliva ku bukulembeze ensonga eyokusatu twagala abantu ba Buganda okufuna amazzi amayonjo abantu balekeraawo okunywa n'ente abantu balekeraawo okunywa kugabana amazzi n'ebisolo ne balwala ate ne bagenda mu malwaliro nga teri kantu ezo ensonga zino ensonga zenkugamba z'ensonga ezimu ku bannakenya ze bakulembeza mu buweereza bwabwe kyova olaba nti Kenya bwe banoonya akalulu bafuuka nga America tosobola kuwulira pulezidenti ng'agamba tugenda bazimbira amalwaliro oba amasomero ebyo babitereza tosobola kuwulira gye bagamba tugenda kuzimba nguudo ebyo byaggwa bali mu kuzimba amafakitole manene biki omanyi nti America emabegaka omanyi nti Ruto yafuna state visit mu America yafuna kye bayita state visit Museveni takifunangako emyaka 4 mu America obwo obugenyisi bwa bulijjo kikulaga nti America ina interest nene mu Kenya kyovola bantu ne wabawo okwekalakaasa America bagaba bannaye bintu byaffe bijja kwononeka mutule ku mezi ebyamanya ebisinga biri awo mu Kenya nyina workshop gye nalimu ekitongole kivunanya omulimu gwakyo butonde bwansi naye butonde bwansi kikuuma bwa binyonyi kyo ekitongole kiti kigamba nti singa batemawo ekibira abantu kale nga wola balubijjeeyo bajjawo abantu beesansabaga mayumba gange nyumba yange bagijjeewo biti ebyo naye kiri ekitongole kigamba nti ebinyonyi tewali n'omu abirwanirira kati kyo mulimu gwakyo gwa kulwanirira binyonyi nti ekinyonyi kibadde kibeera ku muti guno naye omuti guno bagutemyewo otataganyiza eddembe lwaki bagutema yes kubanga ekitongole abasajja batukano tugamba nti bwe batuuka nti singa ekinyonyi kijja mu lujjalwo ku muti nga biriwo nga bisatu ne bitandika okuleekaana n'ovaayo n'obikuba amayinja oba okoze musango ekisooka bisobola obba nga bikola mukwano ng'ebinyonyi bisobola okubeera nga binyumyamu kati ekitongole Jamani naye kyatugamba nti ffe wano tetulinaawo kitebe ekitebe kiri Kenya baalinya ne bajja ne basobola no mu mawoteeri nkya ne tugenda mu workshop kati bo nga balaga nti Uganda is not secure tusagiteekamu kitebe kyaffe n'ebira kati ogenda olaba UN ebitongole biri eri kati ngeno YouTube gye tuliko erinayo ekitebe Kenya naye wano tekiriiwo era singa abantu bafuna okusomoozebwa ku YouTube oba ina channel ye Kenya asogende Kenya direct n'ateekayo okwemulugunyako ne kukolebwako yes kati ngakola nti ebitongole bisinga ebyama eri sekiwa biri Kenya yes eri sekiwa bamanyi ku kiriwo nti emirembe weegiri nenja jigenda neruli yes ekitali waneno kati wane ekireeta ekyo kyekyo nti bannabyabufuzi abanoonya obufo bo babeerawo buli kaseera kwagala kuteekawo mbeera ewuguyaza bantu buli bwe bateekawo ebyo simanyi gundi oli baamukutte ne bamuwambye ne bakoze bati simpase vote tufunyeyo ababaka 5 buli mwaka tugenda kufunayo biliyoni zaffe 3 biliyoni 3 Kyagulanyi zaafuna awo biliyoni ezisobamu 3 n'ekitundu zikola ki zikola mirimu ki ejebufuzi nti nga giriwa tolaba enkungaana ze bakuba tetukulembera abantu si be baatulonda enkungaana ziyamba ki abantu ze mukuba kati tulina basomesa tutya abantu anti mubasomesa ki ebyobufuzi kati bye musomesa abantu obukulembeze n'okuba nti omukulembeze gw'obakulembe bw'obadde okimanyi wano mu Buganda NUP esingawo ababaka bwekiri naye genda mu constituency zaabwe olabe bwe zifaanana kati bo balina musango kinga ababaka mu nkola bye bateesezza anti kati kankubuuze ababaka abo bonna boolaba ebizibu balina bifaanagana bye nkugambye kugoba abantu ku ttaka tebalina mazzi tebalina masomero tebalina malwaliro byonna bikola ki singa beekwatanga ekitole ne bagamba tugenze wa Museveni tukuwandiikidde ng'abaka ba NUP tuli 50 anti ebyo ebyobufuzi ebyekisiru lwaki Kenya si musango lwaki kyoboolabo ngambye nti ebitongole ebyamaanyi byonna biriwa yes kubanga gwe si musango eyo nkulaakulana ya kitundu ne mugende wa Museveni ne mugamba nti ssebo constituencies zaffe bwe ziba tezirina amazzi mayonjo abantu baffe nga bagobwa ku ttaka tetulina malwaliro tetulina amasomero ffe wano mu Buganda tetugenda kuddamu kuwagira
mu mbeera yonna abantu ba Buganda tebagenda kuwagira kubanga obuyinza temubulina yabukola ki ne sente yazirina ezikola ebyo kati Kyagulanyi azirina tazirina nalabye Namboze akakazi nako kananfuusi nnyo aka tulese Rubongo ya wane waffe mu Kampala Central namwe muleete wamu tukagamba obwongo bwo bukola Namboze oyo anedda bwe mutandika okulimbalimba abantu nedda sisobola kumuwa kitiibwa bw'otakyewa tewali akikuwa Namboze ye yasooka okulimba wano aze n'oyimirira mu kaveera n'ogamba nze sente miliyoni 3 simanya 29 ez'okwebuuza ku bantu nzizizaayo ojjukira wano mutogikwatako ensalawo ya Kenneth Kakulu omulamuzi oyo wagiwulira yagamba nti Namboze oli mufero oli muyaayo oli mulimba wa bbaluwa oyo omuntu abeera bw'ati aba n'ekitiibwa ng'omulamuzi akozeeko komenti bw'ati oba wakitiibwa gwe tosobola kuba muyaaye namugamba nti oli mufere nnyo kubanga mu bantu 16 abazaayo sente toliimu olw'ensonga palamenti yawayo list Matiya yazireesa egundi n'azireeta nono n'azireeta nga Namboze taliimu nenga yadda ku mawulire ako ku palamenti n'afeera abantu tinazizaayo sente kati naye abamuntu gwe naawe gwe Namboze oli mu kulwanirira kakaadi kuba akimanyi bw'agamba Rubongo yadde ewammwe kakaadi tayina ayishuwa yes kulevo ya Namboze bafuuka basabiriza bali ku bukunkumukwa bwa Museveni abaga keki eri wano nti affe tujja kugira tujja amagumba wano mpola kasukira yakagumba yes kati abantu bamwe bibabonaabona okitegeera abakyoli bajja kuba bulungi abateeso babe bulungi walabye Mike Mukula nga kwatagana ne Sanjay Itana namugamba nti sebo kati twatabaganye Sanjay Itana namugamba nti ffenna tuli bateeso sigenda nakuddamu kwesimbawo kucha Seeke asiikirira Seeke ku lukiiko olwa Seeke eyo waabwe nagamba nti asigenda kwesimbawo Mukula ngenda nakuwagira kitundu kyaffe kigende mu maaso kati bw'abeera wano mu Buganda ngati oyo yalidde ebigambo bye byogerera biraga nti wandibanga oli mu lugendo lw'okulya wakati gulaga nti Museveni twogere naye because yali mu buyinza era yasobola tutusako bino bitukola n'omulala bw'anajja nga twogera naye abakyoli we bakikoze tebafunyeemu kubanga nkuwa byakulabirako abanyankole we bakikoze ne babeera ne Museveni tebafunyeemu abateeso tebafunyeemu babo buli kye basaba abawabuwi mwe musaba kikyabawa tewali ebyobufuzi by'e Kenya bwe bitambudde bwe bityo okuva mu Julai wa 1999 bannakenya lwe beeyiwa ku nguudo ne bagoba gavumenti ya Moi n'abaga nti bannaye ensi yammwe njitadde Kenya Moi obuyinza yabuta 2 okitegeera naye okuva lwe yabuta ne gwe yali ng'akyaliwo mbulira Kenya kati speed kweddukira yes yalangirirwa ddana mu lubulwa middle income status kati bana kwegamba speed yokka kwetambulira nga gwo kyogedde wano nti ebitongole byonna kati biri eyo ne wano ye Canada wano inawo embassy oba eri Kenya bizo inagenda Kenya okitegedde okwogera n'omukulembeze abeera mu buyinza tekiriimu sitaani kubanga oyo yalina bye mwetaaga Bank of Uganda Museveni yagikontrolinga Kyagulanyi naye sente Museveni yazimuwa nagandi akakati omwaka gwaweddekere oyo muwo buwumbi bwe 3 agende naye agende ye yagale natwala ba Solomon Kampala mu America nakola kinagula zi bulletproof ninga abantu bali mu kubona aba banabya bufuzi nga Namboze tumuogeddeko bamwanga kivumbi ababiruddemu abatakabanye nadawano mu Buganda ebyo tebabimanyi byogerako babimanyi naye bo bazenga ebbanga lyonna busiruwaza abantu ba Buganda nakubaguyaza kunoonya bufo okitegeera saawa eno njagala nkubulire Matiya ennaku z'omwezi 12 ogw'omunaana 2018 yasindika omabaamu kuba amasasi mu Arua n'afa saawa eno n'abaana be tebalina we baweera bagenze kwegayirira Nabbanja abazimbirewo akayumba akataweza na milioni 3 yes Rusanja ali mu kubazimbira akayumba Nabbanja yali mu kazi yes ne ku biliyoni eziri ku kitebe kya Nuupu awo milioni 3 zibasalako ki nga basobola okwepakira bonna lido opposition Kyagulanyi ne banne banubya ne bagenda e Bungereza ne bamalayo week 2 nga bali kuki nga bali mu kulya buli bali ku visit visa bali mu bulamu just nga bali mu bulamu bwabwe ne balambula ku parliament ya Bungereza ne balaki ne bakomawo
baba ononye sente meka ziba nyingi. Yes, mama wa Macheta ali wali nabweru mukafunda atunda katogo. Mukafunda wali nabweru. Abiziwa abana ba mutabani we avundira mukomera. Abo ba Machete bola ababa kwata ku lunaku lwe lumu ne bani ne banubia ne ba edi mutwe. Naye bo Kyagulanyi ayaga nti akanziyeyo bana babe bagende. Struggle yeyo wetu. Yeyo struggle. Bali yakuba nabwe. Abaana 18 tetubalaba nalabye Abdalla Kiwanuka nga agamba banaye mujje mukebere enkala gy'abalonzi muyina okuddamu munnonde nga mukono nnosi. Mulima mayoni. Naye nga Kanata Muhammad musajja wa abaana bana bamuwamba bamujja ku polling station we yali akuma akabulu ka Mulima Mayoni. Abaana ba Kanata Muhammad basiiba njala. Tutwagala kukuba bukubi ndulu. Abaana ba Kanata Muhammad bakola basiiba njala n'ebyokusoma babivaako dda. Ebanza butabivaako. Ebintu bya Uganda obimanyi. Oli yatuuka gye yali alaga. Kitegete. So kati ye Mulima Mayoni agamba mujje muddemu mukebere. Muddemu munnonde. Abaana kitaabwe tebamulaba. Mwe muli mu kukyakala. Muli mu masa. Kunula ko walabe nga struggle evuga akataka. Struggle nfu evuga kataka. Struggle ya Nuupu Kyagulanyi akulembeddemu nfu bwe fufuludu fu. Abantu banoonya bifo. Bw'ogamba oli mu opposition ate osaanyawo opposition. Wamulabye. Muleta abantu okuva mu DP, muleta abali mu FDC, muleta abali mu simanyi mu Jema. Lwaki tosaba bali mu NRM? Kuba kati bw'oleeta owa DP n'oleeta owa Jema mwenna muyina endowooza ye oba ogattako ki? Kati nyo okiririza mu Kyagulanyi. Oba ogattako ki? Asa ne subu. Nali mukkiririzaamu kati sikyamukkiririzaamu ati kati ffenna tuli ba president. Lwaki toba mwene kati? Muki? Nagivuddemu era oba batula bangobe. Bampise kati emirundi n'emirundi mu bantwala mu disciplinary n'enkofiira yaabwe. Si ya NUP. Ogirabako ekigambo NUP. People power kiri mu ssemateeka wa ggwanga. Tekikwambaza enkofiira. Ndi munnamateeka ssebo sirina kyenkola kyenna nga kimenya amateeka. Osoka n'okalikireti. N'ensoma ssemateeka egamba ki? Kati kesooka egamba people power obuyinza buli mu bantu. Power belongs to the people. Obuyinza n'amaanyi gali mu ki? Kikigambo kino kyolaba. So oluvanyuma lw'okulaba struggle ng'evugiza akataka. Wasazeewo. Ntondewo ekisinde. Ekisobola okutuusa Abaganda. Kale abava mu Buganda. Abantu ba Buganda. Yeggwanga. Ekyo kikulu. Tuuka mu masomero eyo kugamba ebyenjigiriza bivunze. Natuuse e Kassanda. Ndako weekend eno obadde wanawa? Natambuddeko nagenze e Kassanda. Nengendako e Kiboga. Nengendako e Bukomansimbi. Nengendako ne Butambala wa Muwanga Kivumbi. Sente zonna ezo zijja. Gwe weefanda? Abantu. Bantu bakuwaayo. Kati namba ezo zengaba ku masimu abantu bampeera ddala akamwanyi. Era mbeebaza. Ntambule ngenda ne mbasomesa ne baga bannaye muve mu bya Kigumaza. Kyagulanyi ne banne bali ku Kigumaza. Tulonda abakulembeze baliida abagenda okukola ki? Bagenda empola. Ugamba Kyagulanyi ne banne bagumaza. Ngera opposition bwe badde Besigye atugumaziza emyaka aga. Kati ne Kyagulanyi nazize naye atukasikeyo emirala abiri. Yafuga ebitundu ebirala bikulaakulana Buganda mukkirira bukkirizi. Wakitege? Natuuse e Kassanda nga kye kimu ekiri e Butambala, kye kimu ekiri e Kalungu ne Bukomansimbi ne Kiboga. Ng'omwana wuliriza eggombolola namba ng'eyina essomero lya secondary. Omanye omwana omuwala owa siniya ey'okubiri oba ey'okusatu okutambula mayiro 10 agende kusoma. Omwana azuuka ssaawa 10 n'atandika ekkubo naye n'atuuka 4 ez'okumakya. Kakati abalina mu kasente abatinitini be bakulira abaana baabwe obugaali. Abasobola okuvuga obugaali be balenzi. Naye ate abalina akasente batono tebawera na 1%. Kati atasobola kugula kagaali bayisaa 10 n'obba ng'olimuko kati enkuba egenda kutonnya. Enkuba etonnya. Baseddu Buto gali mu kkubo mugamulinza omwana muwala myaka 14, 15, 16. Naye nga Kassanda erina ababaka ku babaka bana beeyina basatu bannu. N'ebikonwa biri eyo. So nze struggle girabanga struggle kati yasigadde mu bantu ba Buganda. Ffe tugenda era wobanga teweekutte ku kizinde kya Buganda first. Tugenda komba kalulu wano mu Buganda. Oyagala n'abajja okusaba kalulu wano mu Buganda
basoka babulire Buganda bayitire mu kisinde kya Buganda first era batubulire tugenda tetwagala kutubulira nti simanyize ndi wa Nuupu nze ndi waki tubulire kechi yeggwanga Museveni waba yagirina ogenda kugituuka ko era ffe tugifune ku tyanga abalonzi bo Mpalanyi wasaze genda mu Nuupu wasaze ku lw'abalonzi oba ku lulwo lwa lubuto lwo kubanga wabanga wasaze ku lw'abalonzi newe wandisigadde gye wabadde newe wandize independent abalondi badde basobola okuza kubanga obaweereza bulungi ne ku ground oyinako zero ne bona agenda mu Nuupu ojja kugwa Nuupu yagaba kaadi ezasoba mu 200 yafuna ababaka 5 eyo percentage ki ku babaka 200 be wawa kaadi kali Hassan Nsubuga twogera ku nsonga za Buganda naye nga olina n'afungiza owa NUP akulira amyuka president wa NUP mu Buganda naye agamba nange njagala nkomyewo eyo bwadda kigenda kuba kizibu nnyo kubanga natuse mu constituency ye ya Butambala nga abalonzi banyivu nnyo nze abantu buli wengera bali banyanizanga muzira twafunye leader twafunye obukulembeze bulijjo tetulina bakulembeze tulina bikonwa Museveni olowooza bulijjo lwaki abaga nti ensekeza mmwe zaazibikira kubanga temutuuka wali keeki ya ggwanga Sala Opendi yatemya amazina nga bateso bafune district ali ku kadi NRM bate manyi independent lwaki yatemya amazina kubanga kiri kyabaddewo mu kitundu kye teyafuddeyo baba NRM batali because ekitundu kye abantu be kye kyafunyemu yes be bafunyemu batuse ku keeki kati bagenda kufuna abaka ba parliament bafune ba chairman ba district enguudo bazikole mwezo district n'amawanga intalo z'amawanga ezibaddewo zaweddewo kubanga buli kitundu kati kyafunye inamboza tugamba protestive vote NUP tugamba protestive teina makulu eyo nagiweze kubanga nze nagitandika nze natandika protestive vote wenga organ protestive vote chechi protestive vote nga twagala twegugunge twekalakasi tulabe nti government ya Museveni tugiremesa okubba akalulu mutya hati mukwekalakasa n'okugundula lwa ntegeeza baana kufa bana b'abantu bafe bakuba amasasi bafe nga byolabye Tunisia byolabye Libya byolabye dola be Sudan bibadde bijja wano naye ati jala genda bamwa Museveni kasi mutera ku meze ensonga zino nazikiriza naga ngenda zikolako ne bwatugamba nti mu myaka 5 nja kubawayo lifalo 3 amagombolle inesomero ya secondary erimu afazali mbawe ya masomero 2 protestive vote egenda kubeekomyawo ngenda kugiyimiriza ebyo na parade ze walaba ku kitebe byonna byali bya bumenyi bwa mateeka nze nabitegeka kati ovuga kataka hati mvuga kataka hati ntya nze nabitegeka byonna byali bya bumenyi bwa mateeka nga Kyagulanyi kuwudisa baana Kyagulanyi so kukusa struggle mu Uganda tasobola wadde n'olunaku n'olu era saagala banna Uganda mwerimbe agenda njigusaawo Kyagulanyi so kujja ko Museveni nga neeri bamugobeseza tasobola nga amujjako atya ogenda mujjako otya strategy ye nfu tesobola kujjako government kubanga buli we mubeeranga buloko kankuwe ekyokulabirako nke Kenya bakugamba bw'oba obadde mu Kikuyungu obaddeko naffe kati abakalenjini katukwatemu era tutokwali omukalenji kakati fe abajaluwo we tubakale tetufunyeemu kakati katujje ku keeki y'eggwanga wali omanyi Odinga amaanyi gaalina kati mu gavumenti ya Kenya bamuwa ebifo by'abaminisita ukiiko bonna mu parliament bavuga bananaki wadde Ruto yali ku ono mujaluwo oli mu kalenjini abakikuyu nabo ne bamugamba twagala ebifo by'abaminisita ate wadde Ligasi Gachagua omugobi ekifo kyaffe olina okituddisa era yes era yaleese Professor Kisori Kindiki abadde minisita w'ebyokwerinda n'amuleeta n'amuwa obwa deputy president ate n'ekifo ekifo kya minisita w'ebyokwerinda era n'akiddiza mu Kikuyu kyabwe bwe bukulembeze ebyaffe tebiina gye biraga obwo bwe bukulembeze obuganyula abantu so ng'abantu ba Buganda tuli beetegefu okutula ne Museveni ku mmeeza tumugire nti gw'olina keeki y'eggwanga kati abo abastruggle abatuufu bakulaba nti ovuga kataka anti abajega be bandaba nti nvuga kataka kugambye gw'omanyi abantu abankubidde amasimu kubanga essuubi abasinga balina mu Kyagulanyi tewali ssuubi lyonna omuntu alina essuubi mu Kyagulanyi omugamba ki nga alina okugusa struggle ali wafu eri epeesa fu epeesa ettuufu lyeriyina obuyinza Museveni yagenda mu nsiko n'akwata emmundu bwe buba mwakumuggyako obuyinza muteekwa okubanga muli kitole ng'ebitundu byonna muli buloko ng'endi kati Museveni tye
fe wano mu Buganda fe tuddako kuba president bwe tuvaako omuteesa akwatemu bwe tuvaako omukyoli ajje naye bw'amala emyaka 10 omuganda akomewo bw'avaako omunyankola ajje bwe tutyewo ensi etambule. Kenya obukulembeze butambula ba Mike Baki yali mu Kikuyu najja gundi Kinyata najja gundi najja kati Ruto yaliko tujja kulaba nga atazze Orengo ngazze ng'omujaluwo naye azza akuttemu ensonga zitambule. Naye Odinga akulaze nti niwe mba siri mu power kekingi tubukako butereevu fono twagala kusooka kuyinza kati nze niwe mba siri mu buyinza keki ngenda gitubukako abantu ekeki yeggwanga okugituukako twena kubeera mu power twena kubeera mu kifo kiri ekyo kuntikko osana okubeera nga ate kati abakyoli tebagiriiko mawa alina ababaka 9 mu parliament abakyoli bagiriko kati gwe wabaka 5 mu 7 ogiriko ng'ow'omwenda agiriko naye UPC akena naye alina 9 naye agiriko wane mukyala we naye minisita naye akulaga nti atulako opposition eno naye nga wasula naye mu kasolya minisita era no wa UPC bwe yawangula eri abenaale mu basa okumyoza nti oyo waffe tewali mutawaana si ekitundu kikulaakulane obukulu si bwa mpalana si bwa byabufuzi bya gamati gwe tujja kwogerera wano. There is no permanent enemy in the politics. Kasito omulabe kasito olowooza nti mu byobufuzi mulimu omulabe olubeerera olwo ebyobufuzi bikulemye. Ate oli akulabanga avuga akataka Hassan Nsubuga abadde ayogerera mu 7 atagenda musisinkane kuwala kukiraba nga kive. Tewali kive kyamu. Era mbadde ngamba laba nga olusi Katikkiro Mayiga badde atera obyogerako. Kibannaye nga tunoonya federo tusooke tubeeko bye tukola federo inaatusangiyo mu maaso tukolera abantu binaatusanga naye oyo ayingidde ebyobufuzi oyo yasinga ya Museveni Mayiga yalidde era ne badde okwo ne bavuma Mayiga ne bavuma Katikkiro Mayiga ne bakola twagala ebyo tubizze ku bbali abantu ba Buganda nze research namaze kola research mu Uganda yonna n'ebweru sebo byenkugambe Kenya waliwo kyobuusabuusa bo bibuusabuusa gamba abantu oyo yenna akibuusabuusa agende ne ku mutimbagana asobola okutegeera kyenjogerako oba agende Kenya wano alabe ebyobufuzi ebitambula walaba Odinga wano ng'agamba Ruto amubbye akalulu yatika loole ennamba ey'ebitabo n'ajjayo buli looya yenna omukugu n'agireeta wali ku kooti enkulu naye kooti enkulu kasita yamala okusala nti Ruto yawangula ati ekiddako tewali kyakola abajaluwo bafunye batya ku keki yeggwanga biri byonna bibaddewo kati ebyo biwedde siganye okabbi oba okabbi ebyo kati tibinja biriwo kati ebyo tubireke kati njagala kutegeera abajaluwo tufunye eki Ruto kasita yagandi nze kakati sigenda kutta mukago na muntu yenna Odinga n'agamba abajaluwo mugende ku street nibagenda Ruto n'afukamira namugamba nti simukulu keki yino jangu tutemeteme sigenda kulya nze okitegedde ate kati olina abakulembeze nga bagamba mu Buganda omuntu akyabagira mu 7 ne NRA either mu binnyo oba tategeera kati yeye oyo abyogera ye mu byennyo n'okutegeera yatategeera kubanga weebuuza ebitundu ebirala ebiwagidde mu 7 bifunyeemu oba tebifunyeemu kyogamba nti abateeso n'abakyoli n'abanyakole n'abakigana kibandibadde bakyamulonda lwaki bakyamulonda kubanga bafunyeemu wano bwosa genda awona buli boda gy'olinya mubuuze nti ewammwewa ajja kugamba Masaka Kayunga Kasanda Kiboga Kalangala Mukono Buyikwe ndi muloni yatugende mubuuze naye kampuni eyo simaya tugende yani ya Mukamu 7 bwajja kugamba bakujjako sente kalo 12 buli mwezi biche ya milioni yes kati oli abatakute bujega because akumanyi tozina yes newe mubeeranga buloko ekitundu kyammwe eyo boda okugijjayo wano ababoda basiba bagamba mitwalo 7 ngojja tukuwa looni PDM yakakadde bojjayo PDM yakakadde looni tojifuna yes twagala mu 7 tumugambe nti wano ffe tusinga population ennene ffe tusinga okuvaamu omusolo omungi buli muluka tugwagala mu milioni 3 tetukyagala milioni 10 wano buli muluka milioni mmeka
bisatu oguli mu Buganda wano ku nsonga ze tugenda okumulambika eziri mu kiwandiiko newe bwana ku nsonga 10 nga tufunyeeko 5 tuba tetufunye sanje ekidako tufunye endala 5 ziba teziweddeeyo ngera yakyafuga ba Asani babiri kati bakubagana oba omulala yanabaafuze yo naye anabaafuze anti kati yaliwo Asani babiri gwe nasooka okuwulira ne Asani ayogera kati baawukana era bakubagana batya asooka yali Radical Nyeri mwami Museveni era nga kugamba nti oyo nga muyita Nakyemalira nga tannabakola research Nakyemalira si linnya lya muntu biba bikolwa Asani bwempulira kati alaga nti muguvu eri mwami Museveni bwabanga alina kyasobola okutuusiza abantu baabwe ku mmeeza abalonzi bange abalonzi bo ku mmeeza Asani babiri bano lwaki bakontana otukiriza olugero luli nti munabyabufuzi teyeesigika si kwesigika nti awantu wonna wolabidde ekintu nti kubanga osobola okulaba noga nti Matiyo najja kuntuusa gyendaga naye bw'atuuka mu kkubo n'olaba nga atagala naawe otambule ogende naye omwogezi omu yagamba nti bw'osanga nga abantu babiri nga batambula mu kkubo naye nga bakkaanya ku buli nsonga omanya nti omu kuba aliko ekikyamu siteekwa kubanga buli kyo ngamba ngoberera bugoberezi ntuuka nina wentuuka naye bw'abanga alina pulaani zaako ayagala nnyo okumuwakanya so Museveni omubuulire ekituufu tojajjatta bujajjasi twagala wano mu Buganda abaana ba wano basomye bazunga n'empapula Museveni totuwaala disi wano nga si wa wano buli RDC tetwagalawo babulola tetwagalawo bambabazi simanyi baani tetubaagalawo twagala wano ba RDC nga baana baffe mwaki oli tosobola kusanga ya RDC mu Kigo oba mu Nyankole oba Muganda abaana baayo be baliyo kino lwaki ogamba nti nno nkubaganye n'ebirala n'ebigambo byo naye namaze kukola research lwaki ebitundu ebirala bitulesse kati we nakompe yalinze n'ekiri e Kenya nesinkana ne bannabyabufuzi abali e Kenya mbadde Nairobi emirundi egiwe bodinga mbasinkanyeeko abali ewa Ruto ne mbasinkanako n'abalala nagende e Kenya nesinkana waliwo mu Uganda bamuyita Fred Busuulwa oyo yali ku campaign team ya Ruto nga yakulira zi universities abavubuka abali mu universities naye yaŋŋamba bwe natuula n'abavubuka abo ne Fred Busuulwa ndi fe wano mu Kenya abantu bafa service tebafa kubeera ani afuga kubanga mwenna temujja kufuga naye obuweereza sente zammwe z'omuwa omusolo zituuse Museveni okubagamba nti enseko zaazibikira ategeeza nti abakulembeze be mulonda tebatuuka ku keeki ya ggwanga kubaga bane naffe tutemerawa wano tufunye eki osanga vice president wano nga badde vice president emyaka 3 wano naye genda olaba oluguudo olugenda ewuwe bwe lufaanana emyaka yabeera speaker bw'obeera speaker wa parliament nobeera vice president obeera ku keeki ya ggwanga newaabwe gye yali akiikirira mu constituency eya Bukoto Central tewali wadde akantu naaka abantu bakyanywa na bisolo yes naye siriida tenga mubaka wa parliament anti nkugambye ekyokuba omubaka wa parliament ekitegeeza nti oli mukulembeze mutuufu eri abantu oli mubaka wa parliament naye weefaako wekka twagala abaka ba parliament abafa ku bantu be bakulembera mukole buloko twagala kola buloko kino ekisinde kye naleese ekya Buganda First kitegeeza nti tulina buloko gye twagala okukola ng'abalonzi twalina abasoosowaza ensonga za Buganda baani abali mu Ssuubi Nambooze Kasibante Semuju Segona Mpuuga ani omulala Muwanga Kivumbi ani omulala Lukwago abo olwaliro Nambooze omu kubba kugamba nti tusobola okuleeta Lubongoya mu Kampala Centre era n'agamba Kasibante ayali munywanyi we nnyo kubanga y'okufuna erya madamu Tita talina byatugamba Kasibante yali akubirizanga program nga Ekirasi Moni talina byamugamba kati by'oyogera byonna bifu era banga owulira oyagala okulwanyisa Lubongoya leeta candidate wo gw'owulira nti w'amaanyi
kati abogera bwe bati tibali ogambye nti bali ba Buganda ba Buganda nyire nga basosowaza ensonga za Buganda kimu ku kibatandisa suubi 2011 kubbo kuveeko omukulembeze oyo omukulembeze asosowaza ensonga za Buganda era mu mboozi yaabwe bakulaga ndi batukira Nobert Mao 2011 ne bamutwalira ekiwani banagamba kakati olaba zino ensonga zonna boteka ko mukono tojja kukola naffe tugenda kuwagira Nobert Mao n'abagamba nti ensonga ki ensonga okusosowaza Buganda twagala federo bikyebyo waliwo amabanja Buganda bagamba mwe musooke mugende n'ekiwandiiko kyammwe nja kiteekako omukono nga nfuuse president bayitawo nga balongoose ne bagenda ewa Besigye batukuba Besigye nakkiriza buli kimu bwe yakiteekako omukono baafuna ki bamuwagira ne bafuna ki era Ssemujju agamba nti ekyabayita mu by'obufuzi ne bafuna ki kubeera nga balaba besoko ogambe nti tebalina kye baafuna soko ddemu ansa baafuna kye baafuna nga bakikira mu Buganda baali banamuzi nga bayogera bwe bato balero bayogera bwe bato babisanja bina anti kyenkugamba bannambooze baafa ku nsonga z'Emmengo ze baali boogerako zaali z'ensonga za Mmengo Mmengo wali Emmengo ku kitebe kya Buganda Emmengo so tebaali teboogera baali tebategeeza nsonga z'abantu ba Buganda bonna nsonga z'Emmengo Mmengo ebanja sente zaayo biliyoni mmeka ezo ensonga tuziriko ez'Emmengo naye ensonga z'abantu ba Buganda nkulu olaba Ssaabasajja kati alwana okulaba nti azimba n'amalwaliro nga talina na musolo gwasolooza naye ebyo byakola tebyandikoleddwa gavumenti lwaki abikola ebyo kubanga ababaka enseke enzibikivu tebasobola kutuuka wali keeki ya ggwanga ati nabo nzibikivu beebo nzibikivu enseke nazo ziri awo tezirina makulu kati nze nkulembedde balonzi bano abalonda abakuba akalulu njagala Matiya wasoma amawulire wasoma investigative journalism genda mu bitundu ebirala olaba tanapo lwaki abalonzi ndabye bye abakamalaajana abalonzi batono era abantu bagenda kulonda babakake naye omanyi nti abalonzi tanapo yabwe ntono wano mu Buganda wokka bona akisanga wala nja kuwa milioni 10 mu Buganda wokka wano wokka wali tanapo entono kubanga abantu bakooye ebikojogo by'abantu omuntu agamba kati male budde bwange nga ngenda kulonda ki tokana byobufuzi bya Buganda ne Western byawukana nnyo omanyi lwaki Museveni wano singa abantu tanapo ebeera ntono nga bweri wano Museveni tasoye ebitundu ebirala bimulonda nga buloko kyekireetera abantu tebagenda na kulima kubanga bagenda kumuwa kyekireetera okusooka okubala bwa Western Uganda nga tebanabala ne babala eri yonna kubanga eri balonze nga buloko obululu bwangu mwete mulonda nga buloka mwete matema mubwete mitemi buli omu alonda bibyenze sijja genda oletse ndaba bagenda kulya ko wali owuliddeyo mbaka wa parliament aba mu bitundu byakyo lyo bateesa oba nkole nagati munondeko na ngende ndye oba bikojogo bya wano ngende ndyeko kakati ekisanje ekiddako munonde tulye nze president wa Buganda first twagala balonzi baffe kufunamu tetukyayagala bakulembeze bano abafere abekkusa bokka twagala ensonga zaffe zigguke gwananvuma olwaleero ekyekituufu ojja kukiraba kubanga nze Kasanda sinze ngenda okubeerayo nze nina emmotoka ennungi nina amazzi amayonjo ngenda mu ddwaliro eryange zisigenda mu malwaliro ga gavumenti nze ne bwendwala kati ennyonyi eddawa ly'Entebbe ne bantwala mpaka London essaawa 8 mba ntuuse London essaawa 16 mba ngenze Washington DC nga banzijanye ne mu gw'omunaana ngenda kubeera California tiketi ye California egule wakati w'2500 ne 2,800 okugenda mu America dola ezo sente meka yize muzawana era milioni 10 plus milioni nga 12 kakati totadde ezo jasi za kutambula butambuzi ku nnyonyi za tiketi emu so sigamba nti njagala kubeera awo nti oba nekkuse oba ki naye nnumirirwa omuntu wange ali eri e Kasanda tuyina golodi wano tumufunamu ki oyo golodi avaamu trilioni za Uganda 10 buli mwaka naye omanyi teri mwana we Kasanda akolayo mu kirombe ekyo bonna babagobayo dda ate owekala moja wa mufunamu yiyi ate mugande gende gulu kala moja ne bajja ku ngude e Kampala ati kala moja yatagulwa nnyo olutalo
egende eddabuzi ki ngulu kyovola basobola n'okuteekayo amabaati ngaago nti kagende gazimbe abantu amayumba gakole ki naye nze njagala nkuvuga emmotoka yange tojja sasula wadde amafuta nkutwale mwankole tulambule nkuvuge nkutwale eggulu nga tugenda tulambula naawe ng'olina kamerayo nga weetegereze byagala obikwata olabe olaba wano abaana ba Sky Soldier sale abatwaleeyo eggulu bagende balage zi university eziriyo bakinaye nga baana bawana balaga abantu beeno enkulaakulana eri mwakyoli bagiraba naye kakati n'abeeno babalageko balage nti mwe mwasigala mabega kyekigendererwa naye bakikola lwa butabana bakulembeze batuufu baliida abasobola okutuuka awali keeki y'eggwanga nze nkukakasa ku kisanja kino tugenda kutuuka ku keeki y'eggwanga abantu ba Buganda nga nkulembeddemu we want to make Buganda great again twagala Buganda tuddeyo tugisitule eddeyo mu kifo kyayo ate tekyamuliko talina powerful gyaliko eriruda kandi lwaki si president talina maanyi gali mu bantu bw'aba galinaku babaka 529 lwaki alinako 57 tolakola ebyo osigazaawo tamala emirundi yaziyitanga ngala bimitwe tukome wano ne Hassan Nsubuga president wa Buganda First kisinde ekivuddeyo okulaba nti omulonzi owa wansi afuna ku keeki y'eggwanga kubanga abalonzi abo bolaba aba wansi bebawa omusolo matiya ezo sente zaffe Museveni tatunda nteze kulaakulanya bitundu birala naye olw'okuba nti abalonzi beeri balondanga buloko ate n'abakulembeze ne basigala nga balinga buloko tweyanza nnyo Hassan Nsubuga president wa Buganda First abantu banoonyeeko bankubire amasimu namba y'essimu eri 0702 93 96 23 wona wosinzira byonna byokola tukomye wano tutandika olunaku olulala kuume atakumira mpeera